kizibu nnyo mu economy ya Uganda eno. It's very rare and hard okukwata sente n'oziteeka ewantu bw'otafunda. Kikangubuli ebintu bino gwe twa Spice Diana waayimba takyayi babwe yani. Bas ekyo kati atonyambye nnyo kuba nina ebibuuzo bingi namuza ne mukuta n'atakiziramu. Yes, Lubega tobyogera kutulina mukwaya ne Lubega. Kyolina okumanya. Lubega ayagala na mukwaya. Olaba abamanager bano abayimba, abamanager bano abamanaging abayimbi, omusajja amanaging omusajja. Ebiseera ebisinga tosobola kusanga manager ajja omuyimbi out of the blue. Atandika atya Spice. Manager Roger tiyali manager wa Spice. Abantu balowooza nti manager tiyali manager. Yino gwoleta kati kubudde ndi mukubuuza ani bawafiire. Fiye nali manye musikati. Ne baawukana. Bakyali wonna. Gwe twa Spice Diana waayimba takyayi babwe yani. Bas ekyo kati atonyambye nnyo kuba nina ebibuuzo bingi namuza ne mukuta n'atakiziramu. Ogambye Spice Diana kati bakamubulire tubadde mu byabufumbo Raymoja naye tojja kumulama leero nze avuga sheno nsibule n'ogamba tubadde mu byabufumbo n'abayimbi ani bawa Spice n'agaana it's okay as long as ensonga tugikwatako egguzi wano waka gano maka gaffe tetupangisa just tuzimba buzimbi kitegedde. Spice ani bawe sewo yamuwasa kati gwe ani bawa fee ani ndi mukubuuza ani bawa fee. Fiye nali manye musikati ne baawukana bakyali wonna. Kizibu nnyo mu economy ya Uganda eno. It's very rare and hard okukwata sente n'oziteeka ewantu bw'otafunda. Kikangubuli ebintu bino kati nkubuulira muganda wange era omuyimbi ali eyo ng'omanyi onoonya management nkwegayiridde sooka okole gwe kennyini okole erinnya bamanager bagenda kukunoonya bo bwekka. Ovudde ku kyokola statement eyo Roger yateeka sente mu Spice Diana ng'alina wafunira kize nkubuulira amazima abantu bakimanyi mukyala we kyogere kikube okubya artist open ogambe kati Spice tumuleke twogere ku namukwaya Roger asiru kati tuve ku namukwaya tudde ku namukwaya tudde ne ku Roger asiru Roger Lubega tobyogera kutulina mukwaya ne Lubega. Kyolina okumanya Lubega ayagala na mukwaya. Olaba abamanager bano abayimba, abamanager bano abamanaging abayimbi, omusajja amanaging omusajja. Ebiseera ebisinga tosobola kusanga manager ajja omuyimbi out of the blue. Export TV to the world. Sinnalabako muyimbi n'abategeera ng'oggyeko shiba nti alinako akakuba ku mutwe naye n'abategeera sinalako omukazi gwe bafuwasiza mu ndongo n'asigala ku nnomu. Raymoja mpaayo nti omusajja Rema takyayimba Rema yawasa. I didn't know that it went. No presenter Mwababyogera. Vivian Tendo, isn't she singing? She recently Banna yakoze n'esubyo leta example bitugireke. Tokuba mwana amuleke. Bamukumye banaya chai. Muleke. Abayimbi bamanyi be restricting okuyimba. Batenda omuyonji tegerira ddala. Otuddawo Priscilla Kanibala. Ago wini munyenga. Oyo yebbawo yamuga. Munyenga. Yamuga tudda mu ndongo. Yomuyimbi mwigana gwe tulinawo wano. Nawulirako n'omukyalo bayali Helena Nanjeko. Eyali mu sikandezo bangana okuyimba. Ne princess wa Buganda Sheigundi Dokita Munange Otalisiba Shira yani yayimba Dokita Vanungi. Naye kuli omusajja amugana okuyimba. Be abayimbi bemanyi. N'abayimbi babaddewo bawafumbiddwa era kali yazikyuka kuba katoyeza kungamba nti kaliya ya Vivian ngali ne Yese yemu n'obudde buno musical gwe twa Spice Diana waayimba takyayi babwe yani. Bas ekyo kati atonyambye nnyo kuba nina ebibuuzo bingi namuza ne mukuta n'atakiziramu.
Ogambe spice dana. Kati bakamubulire. Tubadde mu byabufumbo. Raymoja naye tonja kumulama leero. Kati nzaavuga sheno nsibule. Nogamba tubadde mu byabufumbo. Na bayimbi. Ani bawa spice. Never binagana, it's okay. As long as ensonga tugikwata keggu. Wano waka, gano maka gaffe tupangisa. Just tuzimba buzimbi. Tutegedde. Spice ani bawe sewo ya muwasa. Kati gwe ani bawa fee. Ani ndi mukubuuza. Ani bawa fee. Fee nali manye musikati. Ne baawukana. Abakyali wonna. Mu business ye bagatta. Fee yatugamba omusajja mwezi. Namuta. Fee nagenda neyekebeza nga ali negative. I forget him. Ni mukunjazi voice. Omukulu ali positive. Mu business n'abaana be babagatta. Naye se tumanya tujja genda mu maaso. Naye ate ensi yonna ffenna tukimanyi kyoli yebba. Okitegeera? Naye nagamba n'okuwulira ebyaliwo. Ani bawa spice. Anti kati nzija. Olw'ensonga givuddeko dda. Anti kati kiriwo kiti. Kizibu nnyo mu economy ya Uganda eno. It's very rare and hard. Okukwata sente n'oziteeka ewantu botafunda. Kikangubulya ebintu bino ovudde ku kyokola statement eyo. Roja yateeka sente mu spice dana nga alina wafunira. Kize kubulya amazima abantu bakimanyi. Mukyala we kyogere kikube okubya artist open ogambe. Kati spice tumuleke twogere ku Namukwaya. Roja asiru kati tuve ku Namukwaya tudde ku Namukwaya tudde ne ku Roja asiru. Roja Lubega tobyogera kutudde Namukwaya ne Lubega. Ne Lubega. Gwa kyolina okumanya. Lubega yagala Namukwaya. Olaba manager bana bayimba aba manager bana bamanaging abayimbi no umusajja managing omusajja. Ebiseera ebisinga tosobola kusanga manager ajja omuyimbi out of the blue. Ba manager ko example ba manager bana mu Uganda. Chiwa yatandika ya managing a Chameleon. Chameleon already etambula. Nadda ku Good Life ngetambula. Nadda ku Shiba already ali akubya ice cream. Shiba ice cream si ya Chiwa. Nedda. Genda okole research. Shiba Roja yajja mu picture ya gamba Chiwa. Gundi Jeff Chiwa yajja mu picture ya gundi ya Shiba ngamaze okuta ice cream. Nange bwe nali ndowooza ababo. Nani yakubuuza? Ye yali na Shiba already ali akubadda. Yali kwa kaliyo Shiba yali yakyogera. Trust me. Yali amaze okuta ice cream. Ye yali akubadda abalwa abatulumya otulo yali akubadda. Abo oyo ani Jeff Chiwa. Roja manager Roja yali managing Bafana, right? Yeah. Nava ku Bafana nadda ku offer Fambo ne Mashimovoko. Nabo tebanga teyali yamanyi. Yes. Kati ulira atandika ata Spice. Manager Roja tiyali manager wa Spice. Abantu balowooza nti manager tiyali manager. Wino gwoleta kati kubudde Roja atukubirawo ku simu wanene. Yes. Manager Roja tiyali manager wa Spice. Yusef nawe twategeera nti atoloza manager we. Yali manager offer Fambo. Era bakola n'oluyimba. Simanya akagaali. Kolabo. Spice ne ba Mashimovoko. Kati nga bwomanyi bobeere nnyo closed n'omuntu era omuntu yenna anajja ku gavumenti ebiseera ebisinga abeera mu gavumenti. Amini okujjako Obote yali mu gundi y'Obote. Museveni okujjako Amini yali mu gundi akulembera ebya security mu gundi ya Amini. Era n'omuntu ayinza okwagala okujjako Museveni akubeera nga ali closed naye. Ali out of the bracket, ali out of the... Nene twaka tubeera open blank olw'okufunza obudde tasobola mujjako. No! Ebyamagero bibaayo. Ebyamagero bibaayo. Amatungo papa oli. Kati tusobe tubeere eyo. Tuyinza okulaga. Kakati Spice atandika Roja atandika okuyambako Spice nga a friend. Kati gundi bano bwe beekyanga omanyi groups esingi yes ne Mashimovoko ne beerangira ne beekyanga awo ka Spice ku Roja ne batula wansi agamba lwaki sikoze ekya okumanaginga gundi paka ne already Spice etambula okitegeera osanula zaatula dda kizibu ola ne babajja abagamba muno nayamba Lutalo nayamba MC Mariachi awo already bajja ate aba promoter kati nkubuulya muganda wange era omuyimbi ali eyo ng'omanyi onoonya management nkwegayiridde sooka okole
gwe kenyini okole erinnya ba manager bagenda kunoonya bobe ka naye nze nalero n'omwana akedde okunoonya tayagala mu managing I swear n'ombuzo ino bangi naye ati kati ffe tubuukira ze nkubuulira muli ba user si user naye ffe naffe tuba ba business people oba oyagala omuntu agenda okuzza ssente okitegeera oba oyagala omuntu agenda okuleeterayo ssente nti mukunja abalalu baali bangi ku street naye lwaki yakwata shiba olwedde shiba yali atandise okutambula ku tiktok nze nangirize kenyini mwendi okutimidde genda okugendera akaayi kabaka olwedde yali akoze atya naye kabaka ali akubye nnyo okusinga ku shiba yes kabaka ye yakuba nnyo lwaki nange sanoonyayo akaana eyo lwaki tubanoonya abantu abo baba n'omukisa ogw'enjawulo sijja kulimba nze baana bangi bempostinga ku channel ze kuba nina akawunti singa mukaaga ku tiktok okwo naye abaana bangi bopunga omwana olabira ddala azina alina talent olukana akaana abani flow mujja kukalaba mu maaso awo kaakabi kalina talent kazina naye muganda wange omwana omupostinga n'agaana okukuba view n'afuna likes 10 n'osuula n'ogamba kiki naye n'okwata omwana n'okwata kamera n'okituuza mu kabaka mwanga omwana n'akubira miliyoni view so abo bantu abo babeera exception babeera katonda nga yabablessinga nga bo kati kyengezaho kujja wano ku Spice ne Roja nti manager owagambe sina Spice manager kati kambere direct kizibu manager omusajja okumanaginga omuyimbi omukazi for that long time kati baagalana ekyo kimekinze clear nga kizibu tetuddamu kugamba biki era kyojja kulaba Geoffrey Lutaya ne Bayiri Namubiru batambula kizibu era ekyawukanya ennyo abayimbi bano abakyala ne bamanager abasajja nga babazizza mu position ya love okitegeera na oli omuyimbi omukazi agenda olaba tikyakola ki ojonoonyeko Jowiranda akubuulire lwaki ali wajeefu kati olwokuba yamwadde kali akayimba neepu yali wa Roja DJ Roja we yali awa Roja era ne betandika okuyitingana bannombekisango ya Jowiranda jomu era Jowiranda namulyako olumu ng'agamba manager gundi nalema okugenda naye maaso kubanga alina bintu byali akola ki byali yeetaaga so ojja kukiraba kati ojja kwesanga ne pinki naye nga byebiri mu musumbuwa pinki ku size gyaliko kiwo oyinza okungamba nti yagenda anti kati ayinza okuba ebiri musumbuwa nga tasalawo bulungi managers abantu abayimbi babakyala bakimanyi era ng'olabira omuyimbi omukyala ng'agibotodde agikubye oyise mu baproducer oyise mu ba DJ oyise omugenda nga kitono abakapa kati abo mubagenda nga kitono omanya bakkiriza anti bakugamba batuta bintu ojja yitawo lwekyo namiiro nzinakula naye nzibye byonna biŋŋambi byonna binyumiza byonna ebyali mu kibiina the new egos byonna ina bamanager bagezezzaako okwagala omanaginga kati oyo namiiro ne audition za gundi za okuyingira mu the new egos but vale nali nayo oyo nkuze naye kitegeera so manye abayimbi abakyala bye bayitamu because some of them I talk to them kati kyekyo Export TV to the world.